swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker. Mwana wa tata, mwana wa daddy. Okuva yabadde Speaker Parliament ya Uganda eye-11 Jacob Oulanyah lwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Amannya g'abantu mangi gavuddeyo agabaagala okudda mu kifo kino. Nga mbano kokuli amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi, Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Oboth, omubaka owa Arua Central Jackson Atima, omubaka omukyalo wa Tooro Sarah Opendi, omubaka owa Dokolo South Felix Okot Ogongo, omubaka owa Lwemiyaga County Theodore Sekikubo, omubaka owa Kagoma North Kintu Brandon, minisita w'ebyobulamu Honorable General Achenge, minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Hamson Obwa, omubaka omukyala owa Masindi Florence Asimwe, omubaka owa Agago North John Amos Okot, omubaka owa Bugasha County Pius Wakabi, omubaka owa Bugiri Municipality Asumani Basalirwa. Wabula erinnya erisinze okwatiikirira mu gonna lyerya abadde amyuka omugenzi Anita Anet Amongo. Bangi beebuuza nti ng'oggyeko okubeera Deputy Speaker Parliament ya Uganda amaanyi nga mangi yani ono gw'olaba mubalirizi wa bitabo munnamateeka ate nga muku bannabyabufuzi mu Uganda ab'enkizo abadde Deputy Speaker Parliament eno okuva omwaka oguwedde. Mu kaseera kano ye mubaka omukyala owa disitulikiti ey'Ebukeddeya. Ono yali munna FDC Kakongoliro era yakasala eddiiro okudda mu NRM n'emyaka 2 gyandiba teginnawera. Ebyafaayo bye wa myaka 48 yazaalibwa nga 23 omwezi ogw'E11 omwaka 1973. Okusoma kwe okw'owansi kumanyiddwa kitono, wabula ku degree yatandikira Makerere University n'asoma ebyenfuna era ng'alina Masters degree mu Business Administration. Bwe yaveeyo yeegatta ku Kampala International University n'afuna degree mu mateeka. Ng'ovudde ku ekyo yakolako mu Centenary Bank okuva omwaka 1998 okutuusa omwaka ogwa 2006 era yagenda okuvaayo nga branch manager. Yaliko omusomesa ng'asomesa accounting ku Kampala International University era abayizi bangi bagamba nti oyo musomesa waffe. Ebyobufuzi bino yabiyingira 2007 kyokka emirundi 2 gye yeesimbawo mu 2007 n'omwaka 2011 yawangulwa munnakibiina kya NRM Rose Acol mu kaseera ako nga wa FDC okutuusa okulonda kwa 2016 lwe yajja nga talina kibiina kwajjidde nga baawukanye wadde nga byali bitandise okuyitingana nti alimu omusaayi mu NRM okutuusa omwaka 2020 lwe yeegatta ku kibiina kino mu butongole. Baganda bange, omukyala Anita Anet Amongo okwegatta ku NRM gubadde mwaka 2020. Mu kulonda okuwedde okwaliyo omwaka oguwedde y'omu ku babaka abatono abataavuganyizibwa. Omukyalo no ku lwaleero Anita Anet Amongo lyerimu ku mannya ag'enkizo agasinze okutambula ku kifo ky'obwa sipiika mu kulonda okw'olwokutaano.